Essaawa ziweredde ddala 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 4 omwezi gwa 8 omwaka 2019 kadde kabeera k'amasukkulumu. Ndi Kalungi Betty ogakutuusaako kansooke nziremu nkulage ebikulu bye nakulaze ku 2 ekitundu oluvannyuma tugende nago mu maaso. Ebikulu mu masukkulumu. Ffe tuzze kukolera abantu kivulu Bajjo ne Abitex poliisi ebalemesezza ekyepukulu ewankulukuku. Enegayiro mwamya landlord producing emwanyina nalemera okumuproducinga ne mga list bansalira ku rent ndikabalinga sente zange naagana gye bikomekereza yasindise basikali ne bajje ne bapawo ebintu. Egyo emirimu gye baabawa poliisi ekutta abakuumaddembe abateeberezebwa okunyaga abasuubuzi. Nabagamba oyo tansobola golola yeesasulizza kuwuma Lusemata n'ensambagere. Nyongera okwaniriza masukkulumu gaffe era agaleero kangatandike n'abategesi b'ebivulu Abitex ne Bajjo bano nno nga bakwatiddwa poliisi enkya ya leero bwe babadde bagenze ku kisaawe ewankulukuku gye babadde bategese ekivulu ky'ekyepukulu. Wabula bano oluvannyuma lw'okumala essaawa eziwera ku poliisi ya Jinja Road oluvannyuma bateereddwa ne baggulwako omusango gw'okukuma omuliro mu bantu. Katubirabe. Oluvannyuma lwa poliisi okukalambira olunaku olw'eggulu nga bwe batagenda kuganya kivulu kya kyepukulu kubaayo mu kisaawe ewankulukuku baayiye abasirikale ku kisaawe ky'ewankulukuku. Ate olwaleero Liisoddene agenze okubujjako eddiba nga n'omuwendo gw'abasirikale gweyongedde nga kumpi buli w'okuba eriiso abasirikale b'olaba abataganya muntu yenna kuyingira kifo omwabadde mulina okuba ekyevulu kino. Poliisi ebadde egoba abantu bonna ababadde beesembereza ekifo kino. Zibadde ziwera ssaawa 6 ogw'emisana Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajjo n'atuuka mu kisaawe kino era ng'agenze butereevu okutuuka ku wankaaki w'ekisaawe bw'atyo n'ayingizibwa mu kisaawe abakuumaddembe nga ffe tetukkiriziddwa kwesolossa munda. Nga wakayita akaseera mpaawo bwe kaaga munywanyi we Abe Musinguzo wa Abitex Promotions naye n'atuuka era ng'ono akwatiddwa ng'akyayogerako ne bannamawulire. Wabula wadde bino byonna nga bibadde bigenda mu maaso obwedda abadigize beesomba okuyingira ekyepukulu wadde ng'obwedda bakoma ku munaabo era nga tusobodde okwogerako n'abawererako ddala buli omu ng'avumirira ekyepukulu kino okukiyimiriza. Manya okutegeka sente zo ng'oyagala ozirya ne baganda kuli obusungu. Twalidde amabanja nga tumanyi ssaawa yonna kigenda kukwatayo mwana bakyali batufuga bubi. Twetuuse naffe kusanyuka ng'ekivulu kino bwe twabali tuteekateekedde naye katedde bwe baali tumazeeko. Ekivulu mwakitaddemu ebyobwobufuzi ng'ate ffe tubadde tumanye ekivulu ky'abantu bonna. Weera nakitegekera nkisondedde nnyo sente obwedda ntereka kamu paka we njija mu kyepukulu. Ekyepukulu kino kibaawo buli mwaka nga guno gubadde mulundi gwakuna ogw'omuddiringanwa. Tekinnategeerekeka misango ki egigenda okuggulwa ku bano abakwatiddwa ekitongole kya poliisi. Mu Kibi Jamiru ky'abasinga, Delta TV amasukkulumu.
Webale nnyo Mukiibi Jamiru Kyabasinga. Ate wiiki eno gye tukubye emabega olukiiko olw'eggwanga olukulu lwakubaganya ebirowoozo kwani asaanidde okubeera omukulembeze w'ekibuga Kampala omukulu era omutuufu. Bano basalawo nti omuntu yenna alondebwa nga Lord Mayor yateekeddwa okubeera omukulembeze akulira ekibuga Kampala. Olwaleero omulodi wa Kampala Ssaalongo Elias Lukwago asiimye ababaka ba Paalamenti abali ku ludda oluvuganya gavumenti olw'okusalawo bwe batyo. Ku Lwokuna lwa wiiki gye tukubye emabega ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu baatunula mu tteeka eritwala ekibuga Kampala era ne bakkaanya nti omuntu yenna anaalondebwa nti Lord Mayor w'ekibuga Kampala yajja okubeera ng'omukulembeze omukulu kiyite political head. Wabulayo omulodi wa Kampala aliko kati Ssaalongo Elias Lukwago agamba nti gavumenti yabadde eyagala bakansala bebabeera balonda Lord Mayor naye tekyasobose kuyitamu era musanyufu. Kuba gavumenti yaleeta ebbago ng'egamba nti okulonda kwa Lord Mayor kuveewo alondebwe bakansala. Ekyo abannaffe abakulemberamu oludda oluvuganya mu Paalamenti bakibasuuziza era mbeebaza. Honorable Betty Namboze nga Shadow Minister wa Kampala, Honorable Muwanga Kivumbi nga Minister wa Internal Affairs, ne Honorable Medal Segona nga Minister wa Justice and Constitutional Affairs. Abakulembedde mu bamemba ba Paalamenti bannaabwe ne bateekawo olutalo olwaleese gavumenti okugiteeka ku nninga n'ewandagala ebintu bye babadde bakukusa. Babadde bakukusa ekyokugamba nti Lord Mayor talondebwa Bannakampala bonna alondebwe bakansala nga bakukusa ekyokugamba nti minisita yaba political head oba yaba akulembera ekibuga. Ebyo babibasuuzizza n'ebyo birala ebikyalemeddeyo mbasaba bagende mu maaso kuba ebbago likyateesebwako babibasuuze olutalo lubeeko we lugenda mu maaso. Era ayongerako nti gavumenti yabadde yagala Lord Mayor wa Kampala abeere nga akendeezebwa amaanyi nga ssenkulu w'ekibuga yabeera omukulembeze omukulu era ababaka abasinga bakisimbidde kuli. Omulodi kyasinga okwagala ye mukulembeze w'eggwanga okukendeezebwa ku maanyi agamuweebwa okulonda abakulu abamu mu kibuga Kampala ng'ayagala obuyinza budde mu bantu naddala bwe kituuka ku kulonda ssenkulu w'ekibuga. Naye yadde ebyo bikyali bityo nze ekinaasinga obukulu byonna kwe kukendeeza obuyinza bwa President okubaako byasalawo mu kibuga naddala mu kulonda abamukulembererako mu kibuga. Yalonda minisita n'omumyuka we, yalonda executive director ne ba directors, yalonda ba RCC, yalonda abakulembeze bangi mu kibuga. So obukulembeze obuyinza obwo nabwo bwetaaga bukendeezebwe olwo Bannakampala babenga be bayina obuyinza obusinga obungi mu kuteekawo obukulembeze mu kibuga. Ku kyokujja Lord Mayor wa Kampala okukubiriza olukiiko lwa KCCA ategeeza nga ye bw'ajja okwaniriza buli ekinaasalwawo wabula ng'obuyinza ayagala budde mu bantu. Paalamenti ekyagenda maaso n'okuteesa ku bbaga eryo nja kugisaba ensonga zonna bazitunulire mu bwesimbu bwazo okulaba nti Bannakampala babeera n'obuyinza obwenkomeredde obujjudde mu kutambuza emirimu gy'ekibuga Kampala nga be basalawo ani abakulembera be basalawo ani avaawo atya era avaawo ddi. Etteeka lino lyakuddamu okutunulwamu olukiiko lw'eggwanga olukulu wiiki eno era nga singa liggwa ekinaaba kiddako kuteekebwako omukono omukulembeze w'eggwanga. Etteeka bwe linaggwa lyakutandika okukola ekisanja ekijja. Rita Nalukenge, Delta TV, Amasukkulumu. Webale nnyo Rita Nalukenge. Ate bo abavubuka babiri abakola omulimu gw'obusirikale mu kitongole kya SWAT Security bakwatiddwa poliisi eya Mini Price oluvannyuma lw'abapangisa abakolera ku kizimbe kya Apple Plaza okubalumirizanga bwe bababbyeko emmaali yaabwe ng'ebalirirwamu obukadde obuwerera ddala 22. Nicholas Nduga alondodde ensonga eno kabituwe. Olwaleero poliisi ya Mini Price mu Kampala ekutte abavubuka babiri abakola omulimu gw'obukuumi mu kitongole kya SWAT Security oluvannyuma lw'abapangisa abakola ku kizimbe kya Apple Plaza okubalumiriza nga bwe bennyigidde mu kubba emmaali yaabwe ebalirwamu obukadde 22. Tutuuseeko ku poliisi era n'egaana okubaako kyeyogera nga n'ebifaananyi tubbiridde bibbirire. Omukyala Olivia Nakitto ng'abadde akolera ku kizimbe kino ekya Apple Plaza nga kati akolera ku Jumbo Plaza yeekubidde enduulu ku poliisi ya Mini Price
eyaze n'ekwata abakuumi bano kyokka oluvannyuma ne basindikibwa ku kitebe ky'abambega ekireka bongere okunoonyerezebwako. Nakita agamba nti obuzibu bwonna buva ku mugagga nannyini kizimbe kino Godfrey Nyeenya eyabadde amugobaganya ku kizimbe kye nga bwe yaganye okuvaako kwe kusalawo n'aleeta abasirikale abakuuma ekizimbe okubba emmali ye yonna. Okusinziira ku Nakitto, emmali gye baasitudde mwabaddemu ne ssente enkalu ezibadde obukadde 4 nga bw'ogatta byonna byabadde biweza obukadde 22. Nesasula okuva olwo nga bankwasiza mwanyina gwe mansasula. Olasasula mwanyina last year, mwanyina ne bamuddusa ne bamujja wano ne bamwongere mu bamutwala bweru. After 2 months ne bamudeportinga n'akomawo ne negayira omwamya landlord producing mwanyina n'alemerera okumuproducinga ne mga list bansalirangako ku rent ndiko balinga sente zange n'agaana gye bikomekereza yasindisa basikale ne bajja ne bapawo ebintu. Ono agenze mu maaso n'alumiriza omugagga nnyini kizimbe kino nga bwazze anyaga abantu ab'enjawulo wadde nga batya okuvaayo okwerwanako. Mu ngeri y'emu twogeddeko n'omukyalo omulala Adija Sanyu nga ye akolera mu paaka empya mu kiseera kino. Ono agambye nti ekifo kino kyafuuka kyakubbiramu bantu nti naye mwannyina w'omugagga amanyiddwako erya Sise yamusasuza obukadde 2 za mwaka mulamba n'amukolera n'endagaano kyokka bwe yatuuka okuleeta emaali ye ne bagimugobya ng'omugagga agamba nga bw'atamumanyi. Sanyu agambye nti yasalawo okunoonya mwannyina w'omugagga okusobola okumusisinkana amuddize ssente ze. Bamutegeeza nti yagenda bweru wa ggwanga. Mwanyina w'omugagga gwe bayita Sisi, mwanyina w'oyo nannyini kizimbe ekyo Apple yanfera n'alya miliyoni zange 2 nga ngamba awo wennyini wali okunguza goodwill n'amala n'ambulako okuva mu Gwokusatu omwaka oguwedde paka olwaleero omwaka mulamba n'emyezi 4 munoonya nagenda okuwulira nga bagamba mwanyina bannyina bamutwala bweru. Tusobodde okwogerako n'abantu abalala ku kizimbe kino ne batunnyonnyola embeera gye bayitamu. Nze abadde atwalayo ssente mu ofiisi eza rent ku akawunti ne ku ssaawa eno omugagga avaayo agamba tatumanyi tetumuwakwadde kitatumanyi mu kifo kye tumuwakwadde 10 tetugula otwale tuli awo ng'asindisa abakuumaddembe abalitume kujja batukuuma ate baze ne batwala ebintu byaffe byonna ne babijjawo. Wabula kaweefube waffe w'okunoonyeza ku nannyini kizimbe abeeko kyayanukula agudde butaka. Nicholas Nduga, Delta TV, Amasukulu. Webale nnyo Nicholas Nduga ne Sukulu mwelyo. Ate bo abasisi ba Chapati abegattira mu kibiina kyabwe Kiroro Sumbi Cake and Mandas Association kati besunga kukyaza mukulembeze wa ggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Ekigendererwa ky'abano kwe kulabanga nabo abayamba abongere ku nsimbi basobole okuteeka mu bizinensi zaabwe bekulaakulanye nga omukulembeze bwakola ku bantu abalala. Katubalabe. President Yoweri Kaguta Museveni azaddukirira abavubuka abakyala n'abantu abalala abegattira mu bibiina ebyenjawulo n'ezisako zaabwe n'ebintu ebitali bimu omuli ebikozesebwa ensimbi n'ebirala okusobola okwejja mu bwavu. Kati abasisi ba Chapati nabo bavuddeyo ne bategeeza nti si baakusigalira mabega nga waliwo omukisa omukulembeze w'eggwanga gwagenda agaba eri bannayuganda. Bano abekozeemu n'ekibiina kye batuumye Roro Sumbi Cake and Mandas Association ssentebe waakyo Abdulrahman Lukungu agamba nti balina ebigendererwa bingi ebyakibatandisa nga tebaagala ebigendererwa bino baleme kubituukiriza. Kuba abatembeeyi beegasse, ababboda beegasse, abalimi balina ekibiina ekibatwala naye nga abaana ba Chapati ate abakola emmere ekyasinze okuliibwa 99 ku bantu abakola e Uganda. Omuntu ali ekikomando alya Rolex alya chips n'ebisigadde nga tebali organized. Lukungu agamba nti ekibiina kino kigenda kuyamba nnyo abasisi ba Chapati okwekuuma nga bayonjo kimalewo ebyayogerwa Meya w'e Nakawa eyabalangira obujama era agamba nti si basisi ba Chapati bokka wabula bonna abasiika ebyokulya. Bano bakubateeka ne ku mitimbagano nga bwe kiri ku mirimu nga aba boda boda. Wabula buli muntu anabeera mu kibiina kyaffe association yaffe eyo gye babagambye ya Sumbi bagenda kubeera smart kuba tugenda balondera uniform ekyasinze okuba ennungi ennyo ng'era bali connected.
enteekateeka nnyingi ekibiina kino ze kize nakyo nga kyataddewo dda n'edduuka okwanguyiza abo bonna abali mulimu guno bwe banajjanga ebintu basasule mu kibanja mpola. Mu nteekateeka zino mwe muli n'ekyokukyaza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gwe baagala ayongere okubakwasizaako nga bw'akola ku bibiina by'abantu abalala. Ekirala mubeera awamu mwogera eddoboozi eryawamu. Tujja kukyaza n'omukulembeze w'eggwanga tumulage engeri gy'ali mu kampeyini ya skills nti ffe skill yaffe gye tukola yakuba chapati. Abantu bano balina n'ebirooto by'oyinza okuyita ebinene bye bagamba nti bateekeddwa okubituukiriza nga bakubijja mu mulimu gwabwe ogw'okusiika chapati. Mu birooto byaffe bya kuzimba amalwaliro nga gaba chapati, kuzimba amasomero nga gaba chapati, kukola amaduuka supermarkets nga zaba chapati kuba edduuka lyo twalifunye lisobola okusupplyinga abantu baffe. Ekibiina kino ekya Rorosumbi Cake and Mandas Association kigatta abakozi b'ebyokulya ebyeyambisa engano ne butto nga muno mulimu sombosa, amandaazi, chapati n'ebyokulya ebirala. Ku nsonga ya mmeeya w'e Nakawa okulangira abasika chapati bonna mu ggwanga obujama saako ey'omusolo ogwa nnusu ebibiri buli lunaku tugitutteko ne mu bitundu bya Kampala ebirala okulaba bo abaayo abali mulimu guno bajogerako ki. Ekibandibadde ekyo ekikolebwa ku mpuluvunga obuyonjo ye gavumenti otukwasizaako ebintu ebimu nga yekwasiza ku bantu abalala. Abaana tebalina ssente zibamala kulongoosa ebabeera kyokubiri ekya license gye batugambye ebibiri lunaku esobola okuba ennungi kufa abaludde mu mulimu abagundidde naye abaana abakatandika ejja kuba banyigiriza olw'ensonga omwana ajja n'atandika okukola nga ne sero zitalina tamanyiza agenda ttunda. Kalungi Betty Kiyingi Moses, Delta TV Amasukulumu. Mwebale nnyo bannaffe okukola ekibiina mwe mugenda okwegattira okulaba nga nammwe musobola okuyambibwako. Ate ye omusambi w'ensambagere nga Kawandula Bigambo Moses Golola amezze munne Wumalu Semata mu luzannya lw'ensambagere olw'okuddingana mu kiro ekikeesezza. Olunaku olwaleero wali ku Freedom City. Golola kati amazina gamuggwe mu kiwato nga kwotadde n'okuwandula ebigambo wabula nga ye munne Semata awakanya eky'okumuwangula. Katubirabe. Empaka z'ensambagere zino zatandise akawungeezi k'eggulu era nga waasoosewo ez'abakyakayiga ng'olulwana mulindwa terunnatuuka. Zaabadde ziwera ssaawa 6:15 ez'ekiro. Abazannyi mulindwa ne batuuka mu miguwa era ng'abategesi b'ebivvulu Balamu ng'ali mabega wa Semata ssaako ne Abitex ng'ali mabega wa Gola be baasoose okuwera ng'abantu baabwe buli omu bw'agenda okulaga munne essajja. Nabategeezezza nti Semata alina okuba Golola mulawundi esooka. Oluvannyuma oluzannya lwatandise ne bazannya enkontana 2 ezaasoose nga buli omu atwala munne. Wabula oluzannya olwokusatu Golola yayongedde okufunga ekyonga era nga yakubye Semata ebikonde eby'omujjirano ebyamusudde mu miguwa ate ekyembi n'atuuka n'okumukoona evviivi eryamukoonye ku mumwa oluzannya ne lukomaawo. Bino byonna okugenda mu maaso ng'abawagizi bali waggulu buli omu akubira omuntu w'enduulu. Semata ng'ajjanjabibwa tekyayigudde Golola ttama era nga yatandise okunyeenya ku Galibenjole ng'awerekeddwako enduulu ey'oluleekereeke. Oluvannyuma omulamuzi w'omuzannyo yalangiridde Golola ku buwanguzi nga wano Golola teyasiimye bawagizi bokka wabula yalaamye bulaami newankubadde nga Semata obuwanguzi buno yabusambazze.
abategesi b'oluzannya luno omuli Bala Musaako ne Abitex nabo tebakkaanyiza. Lubadde luzannya lwa mulundi gwakubiri nga bano beeriga era ng'olwasooka lwaliwo mu mwezi ogw'e11 omwaka oguwedde nga lwawangulwa Ssemata. Mu Kibi Jamiru Kyabasinga, Delta TV Amasukulu. Webale nnyo mu Kibi Jamiru Kyabasinga. Kati katugendeko mu katundu kaffe akayiga amateeka ne Aneti Nakayibale era nga tukyagendera ddala mu maaso n'okulaga amateeka agakwata ku ddembe ly'abaana. Katukalabe. Era amateeka gagamba nti omwana nga tutalogeddeko aliya nti wabeera nga alina obulemu mu mubiri alina okuba nga aweebwa kye tuyita special care oba special attention nti aba aweebwa ebikozesebwa byasobola okukozesa mu mbeera ye. Yeetaaga akagaali aba alina okuba ng'afunibwa akagaali oba abantu bagenda omuyambako okutambula okuvaamu nawali. Yeetaaga special care wabasoma abalina kubanga agiweebwa. Ate era UN Convention ne African Charter era eyogera nti wabeerawo embeera y'obutale mu ggwanga oba mu kifo omwana mwali omwana ye tebimunyumiza alina okulya alina okwebaka. Olina okumakinga sure nti omwana ye tosobola gamanyi tuli mu lutalo omwana kafe njala olina okukola kyonna ekisobola okukola kino nti omwana alya talinga muntu mukulu. Omuntu omukulu oyinza okusiiba enjala nogamba n'olutalo ye tabitegeera. Yes, so olina okumakinga sure nti akola ki. Obuzibu bwe tulina nti wano mu mawanga gaffe agakyakula kizibu nnyo okutuukiriza amateeka ago gonna oba eddembe ly'obwana nga bwolirabye. Naye ate mu nsi ziri ezaakula abaana bamanyi rights zaabwe. Wagenda ku ssomero bibiina ebisookerwamu tebasooka omuyigiriza the rights ze. Era walaba nga ogimenye eri tebakkiriza amateeka tegakkiriza kukuba mwana. Walaba nga omukuba ng'akubira poliisi ali mwana nkuba. Era nga amateeka tegakkiriza by the way okuba mwana. Naye kati wano mu ggwanga lyaffe wano mu Uganda nga omanyi engeri gye tukozibwamu abaana tubagonjolamu mukwata yakago naye nga mu mateeka ogoberera amateeka ekintu ky'okukuba tekikirizibwa. Era ne constitution ekyogera nti corporal punishment is under constitution. Tolina kukwata mwana kutulugunya kuba kumenya ate right ddala eya human non degrading treatment ey'okutulugunya egaana okutulugunya mu gundi mu ssemateeka y'eggwanga. Delta TV amasukulumu ekitundu tugenze mu kyakubiri era kankitandike ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Spriani Kizito Lwanga ononno nga yennyamidde olw'omulugube ogususse ennyo mu bantu ba Katonda gwagamba nti guviiriddeko obumenyi bw'amateeka gamba nga okutta abantu okweyongera ennyo ensangi zino mu ggwanga. Bino byonna Ssaabasumba abyogeredde ku kisomesa kya St. Bali ku Ddembe Emmengo Kisenyi mu kujaguza emyaka 5 bukyanga kisomesa kino kitandikibwawo. Ekereziya St. Bali ku Ddembe y'omu Kisenyi yabyafaayo nnyo mu nzikiriza y'Obukatuliki kuba yattirwako abajulizi 3 balamba nga mwe mwali ne Yowaana Maria Muzeeyi. Olwaleero ekereziya eno ejjaguzza okuweza emyaka 5 bukyanga etandikibwawo. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Spriani Kizito Lwanga yakulembeddemu okuyimba mmisa.
Ssaabasumba agambye nti ebyensi byemazizzaamu nnyo abagoberezi ba Kristo ekiviiriddeko obutemu n'emize egyekka okweyongera so nga buli kimu kyakuleka ku nsi. N'oyagala kino kibeere kikyo nakiri kibeere kikyo olina okujjukira nti akadde kajja kutuuka byonna obikole ki byonna obireke. Awo nno abali mu kubba n'okutemula abalala olw'ebintu oyitu kyabagambye ekyo ge mazima nti ebintu bino byakuleka ku ki. Ssaabasumba yennyamidde olw'abantu abateeka Katonda ku mabbali nate ne beeyuna ebyokweraguza ne beerabira nti mu buli kimu Katonda yakola. Mu kusaba kw'olwaleero Ssaabasumba agattidemu emigogo gy'abagole 8 era bano abasabye okufaanana omujulizi Matiya Mulumba eyalina abakyala abangi oluvannyuma ne yeerekereza abalala bonna n'asigazaako omukyala omu yekka. Matiya Mulumba kyatuyigiriza newankubadde yalina abakyala abawerako naye bw'asalawo okufuuka omukkiriza omukristo abalala n'abasiibula n'asigaza abeka musobola okwefaananyiza obuzibu eyitamu. Mu myaka 5 egy'ekereziya eno basobodde okuzimbawo Adoration Chapel ng'egguddwawo Ssaabasumba mwennyini. Ekereziya eno erina enteekateeka y'okuzimba ekizimbe kye bayise Complex Shrine nga beetaaga obuwumbi 10 okutandika okuzimba. Ssenkulu wa Centenary Bank Fabian Kasi ku lwa banka eno baakuwaayo obukadde 10 ng'entandikwa n'abantu abalala omubadde muganda w'omubaka Kyagulanyi Ssentamu basuubiza okukwatyako ekereziya eno. Okusobola okuleetayo ensawo 10 eza seminti nga Nyanzi. Ate ku lw'abannange bwe tuli ffenna mu Pawa nga ne Patrick Mwali tujja kuleeta emirimu emu ya ssente. Ye omuloodi mmeeya wa Kampala Haji Ssaalongo Erias Lukwago ensonga z'ebyobufuzi asazeewo kuziroopa mu bannaddiini. Kakati tuligendeera mu kudda mu mbeera ey'okulisika omuguwa ku nsonga z'amateeka. Awo nno wensabidde bannaddiini baba basaale nnyo mu nsonga eno. Sookera ddala bo nga bakadde baffe mu ddiini mu Katonda baveeyo balambike eggwanga ku nsonga zino. Okusaba kuno kutambulidde ku mulamu okugamba nti tujjukire, tujaguze, twezze bujja mu Kristo Yesu nga kwetabiddwako bannaddiini ab'enjawulo, babwana mukulu abaawummula, abakulembeze b'ekereziya okuva mu masaza ag'enjawulo n'abakulembeze mu gavumenti eya wakati. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu. Webale nnyo Kiyingi Moses. Ate bwe tugendako mu katundu kaffe akakiki ky'omanyi ku bitonde. Olwaleero tukuleetedde akanyonyi ke bayita kasuku nga kano nno kanyonyi katini era nga mu lufuutifuuti kayitibwa parrot. Akanyonyi kano kaagala nnyo okulya ebyokulya nga ebibala era nga bino olwaleero ogenda kubimanya ng'oyita musasi waffe Rita Nalukenge. Akanyomero kano akayiki omanyi ku bitonde kakutuusibwako Uganda Wildlife Education Center Entebbe. Olunaku bwe lukya wano ku kkuumiro ly'ebisolo Entebbe basooka kuyonja bisolo bya nsolo n'ebinyonyi nga bw'olaba n'abayonja kasuku ziyite parrot we zikuumirwa. Ignatius Mutesigensi ng'alabira binyonyi wano ku kkuumiro ly'ebisolo Entebbe agamba nti obuyonjo kintu kikulu nnyo mu buli kimu. Nga hygiene eba yeetaagisibwa obuyonjo tulina okumakinga sure nga tonaziwa mmere olina okusooka okole ki omakinga sure nga ekifu kiri clean. Nga naye bookera okufuna ekyenkya ne wano balina okutegekera ebinyonyi bino ekyokulya era nga bubala wano mu kifo we bateekerateekera emmere y'ensolo n'ebinyonyi. Oluvannyuma lw'okutegeka ebyokulya bino bwe tutyo twolekedde amaka ga kasuku zigabulwe. Bwe tubadde twakatuuka mu kifo kino tugabule kasuku, Ignatius Mutesigensi asoose kuzannyamu nazo era nga bw'olaba nabyo bisanyufu okumulabako anti biraba aleese kye byetaaga. Kasuku zino mu Luganda baziyita kasuku. Obadde olaba nga zisobola kutusemberera ne zirinya ku mitwe yaffe
zibeera trained tugezaako okuzitraininga kuba tuba twagala zino zifiiringa eyo mbeera mu captivity. Ekisooka tugezaako okumakinga sure nga tezirina stress wano we zibeera. Mutesigensi agamba nti kasuku ziwomerwa nnyo ebibala ssaako n'emmere y'ensigo. Okuziwa ebinyonyi bisinga nnyo okwagala fruits. Tugezaako okuziwa fruits naye ebiseera ebisinga zaagala nnyo watermelon, obutunda, amenvu n'ebikajjo byetusinga. Then seeds also tugezaako okuziwa ku seeds. Kati gwe abadde alina ekinyonyi oba ekisolo kyonna ky'okuumira awaka nga tokiwa byakulya yessaawo kitegere nti nabyo bisaanye okufiibwako nga bw'olabye olwaleero. Bweba nkola training n'egyo nabyo bijjamu nga ngezaako okubeera nazo close. Kati nazo zibeera used ziba zimanyi omusajja waffe akoze eki azze kati. Bayo nange nsobodde okufuna akakisa okuliisa kasuku era Mutesigensi antegeeza nti ebinyonyi bino abantu batera okubeera nabyo awaka anti bibanyumira olw'enneeyisa yaabyo. Kikyomanyi ku kasuku. Lutana Lukenge, Delta TV, Amasukulumu. Akanyomero kano akayiki kyomanyi ku bitonde kabadde kakutuusibwako Uganda Wildlife Education Center Entebbe. Webale nnyo Rita Nalukenge. Bwe tweyongerayo Bannayuganda bakubiriziddwa okudda eri Katonda beewale ebikolwa ebyekko ebikyase ennyo mu ggwanga ensangi zino. Bino nno byogeddwa omusumba wa Kingdom Miracle Power Church Pastor Kaddu bw'abadde yegattiddwako endiga za Katonda ez'enjawulo nga bajaguza okweza emyaka 3 nga bali mu buweereza. Mike Mutebi kabituwe. Kati kiweze emyaka 3 bukya ekkanisa ya Kingdom Miracle Church etandikibwawo Namuŋŋoona ku Luyinja n'ekigendererwa eky'okukyusa abantu b'e Namuŋŋoona nga bangi baali bamanyikiddwa okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Ebikujjuko eby'okukuza emyaka 3 ng'omusumba Kaddu abunyisa ekigambo kya Katonda. Olwaleero bitandise n'okukumba okwetooloola ebyalo ebiwerako nga bwe bakuba bbandi n'okukunga abantu okudda eri Katonda. Wabula oluvannyuma batuuse mu kkanisa yaabwe era ne batandikirawo okuyimba ennyimba ezitendereza Katonda, okusaba n'okubuulira ekigambo. Wano omusumba Kaddu asinzidde n'avumirira ebikolwa ebyekko ebisinzeeko eggwanga Uganda, gamba ng'okuttiŋŋana ng'abantu bakuba bannaabwe obuyondo basobole okubabbako ebyabwe. Byonna ebiri mu ggwanga lya Uganda okuli ettemu, okuli okwekalakaasa, okuli okutta abaana bodaboda, era bw'otunula emabega tubadde n'abaana bodaboda nabadde mbagamba ku makyama gamba nti tubuleko okudda eri Katonda ettemu lijja kugwa mu Uganda. Ono era akubiriza abantu naddala abavubuka okukola ennyo bave mu kukozesebwa bannabyabufuzi ne batuuka n'okwekalakaasa buli lukya ng'ate tewali nsonga nnambulukufu. Ebintu ebitali bulungi n'okwekalakaasa naawe omusajja omuvubuka ndaba tandika okukola bwe mala okusabira omuntu mugamba kimugenda onoonya omulimu okunoonya omulimu gufuule mulimu obutakola kijja kuviiramu okubba. Ebikujjuko bino bibadde eby'oku ntikko wabula ng'emabegako wabadde wazzenga wabeerawo enteekateeka ez'enjawulo emizannyo egy'enjawulo ng'ekigendererwa mu kino kwe kuzzaamu abantu essuubi n'okutumbula ebitone byabwe. Kulikirayo ddala mu kuwummulamuko kitundu kya 3 era nga kyetufundikira nakyo amasukulumu gaffe. Abavubuka babuuliriddwa okukomya okwagala ebintu ebyamangu bino nno nga bibaleetedde okubanga bibasudde mu buzibu obutagambika. Bino nno byogeddwa abasumba b'ekkanisa ya Evening Light Tabernacle mu kusaba okubaddeyo olunaku olwaleero.
Ebbula ly'emirimu kye kimu ku bintu ebisinze okuleetera eggwanga ebizibu nga kireedde abantu bangi okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. N'olw'embeera eyo ab'ekkanisa ya Evening Light Tabernacle esangibwa ekitebe abakanyi ne kaweefube okubuulirira abavubuka okwenyigira mu bintu ebivaamu akasente ne bikabanga katono. Abavubuka obwavu omuntu bamuwa siringisa emitwalo 5 n'atta munne okutta okugenda mu maaso abatta abawala abatta ababoodabooda banange mudde eri Yesu. Kano ke kaseera ak'okudda eri Mukama. Omuntu kkiriza n'omutima gwe oba obutuukirivu owulire emirembe Mukama akuzze bujja akugatte kubo. Sinzira ku basumba b'ekkanisa eno embeera eyo yeetaaga kusabirwa kubanga eviiriddeko abavubuka n'abantu b'eggwanga okutwaliza awamu okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Yesu yatugamba yagamba abayigirizwa nti etteeka ekkulu lye mbawa mwagalane. Ffe gwe musingi gwe tusimbye tubuulira abantu okwagalana okwagala ekigambo kya Katonda okwagala Katonda. Muganda wo mwagale nga bwe weeyagala. Yesu bw'atyo yatugamba nti yagala muganda wo nga bwe weeyagala. Abange empalana n'obukyayi n'emitima egyekko give mu kkanisa ya Kristo. Abantu okuva mu makubo gaabwe nga bo babadde beerowooleza nti batuufu okujja nate ne bakomawo eri Katonda waabwe kubanga tulaba nti okusookera ddala twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda era bw'atyo ne yeesimba nnyo ng'abantu be abataddewo mu kifaananyi kye. Bwe batyo bamaliriza nga basabira eggwanga okubukalamu emirembe wamu n'okufuna okutabagana singa wabaawo ebitagenda bulungi. Amaka gano mugakole nga mwewaddeyo tuze commitment buli omu abeere committed eri munne awo tusobole okuzimba amaka ageegombesa nga tunywerera ku ndagaano zaffe ze twakola n'abaagalwa baffe. Ebigenda mu ggwanga ennaku zino n'osanga omusumba ayigeze ku lediyo apumirira abasumba banne ne beevuma ne bawansiganya ebigambo ebisongovu ku mpewo ku lediyo ku TV naye nga omusumba avuma omusumba munne ebigambo ebikyamu ebigambo ebibi. Guno gwe mulembe gwe tusanzeemu abooluganda ng'owooluganda akyawa muganda okusinga ne bwakyawa seka. Kati katugendeko mu katundu kaffe akatowakana gye kiri katulabe ebikalimu. Bw'oba abagagga obadde omanyi basuubula kisaana otunuleko ewala omanye nti okugulu kwo singa kubaamu ekitone ky'okusamba omupiira oyinza okuyita ku baasooka okwewola oba abasuubuzi. Bwe bakugamba nti omusambi Cristiano Ronaldo agusambira mu Juventus yavuddeko mu kunoonyereza yabalirirwamu obukadde bwa $America 405 towakana. Ono enju yokka gy'asulamu eri mu bukadde $14 America nga bw'okubisaamu za wano mpitirivu. Nga kuno kossa ebika bya mmotoka ezisinga okuba ez'ebbeeyi mu nsi yonna omuli Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, saaka ennyonyi ey'obwannannyini. Enju bw'ogiraba oyinza okulooza nti wooteeri oba nti asuzaamu kyalo oba ttiimu ya mupiira wabula ekyewuunyisa bantu be. Lionel Messi naye agusambira mu Barcelona newankubadde wiikendi eno yafunyeemu ekizibu bwe yaweereddwa ekibonerezo ky'obutakoona kapiira. Osaana okirowooze nti yaweereddwa kiseera kyakuwummulako mu by'obugagga bwe. Ono eby'obugagga abalirirwamu obukadde bwa $America 305 nga muno mulimu enju eri mu bukadde bwa $America 8 n'okusoba saaka ennyonyi y'obwannannyini. Omuteebi ono w'erinnya naye ebika bya mmotoka ebisinga ebbeeyi abirina saaka eryata ery'ebbeeyi. Abasambi abalala bangi abagusambira ensimbi abalina ebintu ebyewunyisa omuli Luis Suarez nga naye abalirwamu obukadde 4 wabula enju mwasula ogikubako amaaso n'osigala ng'onyenya mutwe. Bano abasambi balinga abavuganya anti naye ebika bya mmotoka ez'ebbeeyi byasinga okuba nabyo ebigula obukadde. Tukulozezzaako katono nga bw'oba oyagala bugagga zaala omusambi amanyi akapiira towakana gye kiri. Tukwaniriza mu nsiike y'ebyemizannyo. Katutandike ne kirabu ya Onduparaka enono nga yesoze oluzannya lwa semi-final oluvannyuma lw'okuwandulamu Toro United kakodyo ka penalty 4-3. Bano mu ddakiika 9 kubuzeeko ateebye munne era nga kati Onduparaka erindiridde omuwanguzi wakati wa Wakiso Giants ne KCCA abagenda okusamba ku lwokubiri lwa wiiki etandika olunaku olw'enkya mu kisaawe ekya Wakisha.
Atezo empaka za Airtel Rising Stars ez'ekitundu kya Buganda zikomekerezeddwa olunaku olwaleero era nga ttiimu ya Rays of Grace ewangudde ez'abalenzi so nga yo Kayindu netwala ez'abawala ng'empaka zino ziyindidde ku kisaawe kya Bukalasa Agricultural College ew'obulenzi. Airtel Rising Stars mu kitundu kya Buganda weziweze kumekerezeddwa nga zitabiddwa mu disitulikiti eziwerera ddala okujja ku Kampala. Empaka zino ez'ekitundu kya Buganda zatandika ku Lwokutaano era zigenze okumekerezebwa nga ttiimu ya Tagi okuva Entebbe wamu n'eya Kayindu okuva e Luweero nga zigenze ku final era zigenze okumekerezebwa nga Kayindu ewangulidde ku penalty 5-3 oluvannyuma lw'okugwa amalire ku ggoolo 1-1. Kayindu amuzaala ku ludda lw'abalenzi Rays of Grace okuva e Buikwe ewangudde 5 Stars okuva Entebbe golo 2 kubeerera bweto ne yeddiza ekikopo kyeyawangula omwaka ogwedde. Bwe zityo ttiimu empanguzi ziweereddwa ebikopo emidaali wamu n'akadde ka Ssenga Uganda kamu n'ekitundu so nga n'abakutte ekyokubiri bafunye akadde kamu ak'ensimbi n'ebikopo. Olw'okwongera omuzinzi mu mpaka zino wamu n'okutumbula obulungi ebitone by'abaana, Chris Kalibala kuva mu Fufa asabye amatiimu okukozesa abatendesa abasomye obulungi omuzannyo gw'omupiira so nga n'ekyokukozesa abasambi b'emyaka ejalagibwa nakyo takirese ebbali. Ate era tusaba nti abaana kasita bamuyina abaana bato mubafunire bakooki abatali ba makanika. Bakooki tulina kosezi nyingi netuzitaddewo mu Fufa nga twagala tusobole okujjuza kiki tugaa nti Uganda ebeere #1 footballing nation in Africa. Songa Simon Byaruhanga abaddewo ku lwa Airtel abavujjira empaka zino asabye bannansi okwongera okukozesa ebintu Airtel byekola kuba buli lwe babigula n'abongera ensimbi mu mizannyo nga Airtel kubanga umanga mutuwagira naffe nga twongera nnyo okukola ki okuwagira emizannyo gya Uganda. Mujakkiriza nti ffe nga Airtel twatandika ekintu kino kya Airtel Rising Stars emyaka 8 egiwedde. Ate nga Disan Mayanja Speaker Luweero ng'akiikiridde Omulangira Ndawula yeebazizza Airtel olw'okukwasizaako ebitone kuba webiri bibadde bibulako obubuzi Museesa. Tukoze bulungi okukuma abavubuka n'abato emyaka emitono giti bangi mu lubayaayaana nga baagala okutuuka ku level eyawaggulu ate bambi nga bamanyi naye nga teryabalaba naye mukola kino bwe kiti kakasa mukakasa nti bangi bajja kulabika. Bagezaako okulaba ebitone by'abaana bato ate nga naffe nga Rays of Grace Academy naffe kyekiruubirirwa kyaffe okulaba nti tukulaakulanya ebitone by'abaana abato nga twongereza ku kyokukola ki kyetusomesa. Oluvannyuma lwa Buganda Region okumaliza empaka zino kati erindidde empaka ez'akamalirizo zinaabaawo mu mwezi ogw'omwenda ennaku z'omwezi 7 e Lugogo.
Webale nnyo James Mayanja ate ye president w'ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga Engineer Moses Magogo atendereza ebitone ebiragiddwa mu mpaka z'akamalirizo ez'ekikopo eky'amasomero ga primary ezatuumibwa Odiro ezibadde ziyindira ku kitebe ky'ebyekikugu Enjeru. Ategeezezza nti buli mwaka empaka zino bagenda kubanga bazongeramu amaanyi okusobozesa okuggyayo ebitone mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Fufa ye yawomya omutwe mu mpaka zino era nga bakugenda mu maaso n'okuzivujjirira olw'engeri gye zijjumbiddwa ku mulundi guno. James Mayanja kabituwe. President omugambe n'empago yaabwe. Captain. Raise of breast from Beka district. Empaka zino nnungi olw'okubaziwa abaana abali mu matendera gwa primary school okubanga batandika okwagala okusamba omupiira n'okuguyiga. Waliwo ebintu byolina okuyigira ku myaka gino nga tosobola biyigira ku myaka giddako. So nsuubira nti kirungi njagala okwebaza amasomero n'abazadde na buli omu alina kyakoze okuba nti empaka zino zituuse wano. Twatandika n'amasomero 375, olwaleero tulina amasomero 8, tujja kumaliriza n'amasomero 2 aganaabagayiseewo ate mu mateeka gaffe baddembe okugenda nga balondayo abaana okuva mu masomero gali agatayiseewo bwe baba baagadde. Gajja genda gakiikirira Uganda Arusha era nga Fufa empaka zino tuzitaddemu ensimbi okuva gye zitandikidde n'olwaleero bwe tuli wano tusuubira n'amasomero aganaabagayiseewo nago tujja kugabagira mu ngeri y'emu entambula ebyokusula n'ebyokukozesa nga bagenze mu Arusha. Kituufu olwagala obukugu okubutambuza mu ggwanga lyonna okuba nti buli awali omusambi w'omupiira waliwo omukugu. Tekijja kujja mu lunaku lumu tugezezzaako oyinza kuba coaches be twalina ne be tulina kati naye ogwo mulimu mwanvu. Abamu ku batajets be tulina era be games teachers kuba babeera n'abaana bano. Amasukulumu gaffe ag'olunaku olwaleero olw'Essande bwe gatyo bwe gatambudde era nkwebaza okuba nga obadde mulabi mulungi okuva gye twagatandikidde ku ssaawa 3 zennyini ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Mbadde nzekka leero munnaffe Lukyams Isaac yafunyeemu obukosefu katumusabire Omukama amusuuse. Ngenda kuba mbalekerayo omukisa gw'omukono gwo ne Reverend Festo Kalungi wabula teweerabira nti ne programu zaffe endala nnyingi zikyagendera ddala mu maaso era ng'eddako ye yamanya obuwanga bwo bwe tunaagimaliriza tugenda kuba tujja ne Pillow Talk eno nga yo Sophie Love. Baagaliza ekiro ekirungi musule bulungi tujja kuddingana weekend ejja Ssaabasajja Kabaka wangaala.